atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabwo weewaawo mbogombogo kyewaggula Elizabeth Nkambwe gwaka si gwa kuzikira. Nkulamusizza wakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abatutuusizza ku lunaku olwaleero. Wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo ku lw'omulimu omusufu gwe bakola eri ffe mu ngeri gye tumanyi ne tutamanyi, okubeera nga batuyamba okusimattuka ekizikiza n'okubeera nga twezuula, okubeera nga tudda ewaka. Weewaawo oli wadde embeera nga Katonda yeetengeredde okusobola okubeera ng'ogaana ebigambo by'ogenda okuwuliriza oba si kyekyo. W'obeera ng'omanyi nti ebigambo bye njogera bikukosa, kyandibadde kirungi nnyo nga buli w'okebera message yange togiwa na budde kugiwuliriza. Togiwa na budde kugiwuliriza, just ignoringe okontinuinge n'obulamu bwo kubanga oli Katonda eyeetengeredde. So ekyo njagala okitegeerera y'ensonga lwaki tukyogera era ne bakama baffe bakyogera, either nga batandika message oba nga bakola ki, nga ba endinga. Buli omu alina divine free will. Nze okubeera nga njogera ku mbeera eya omulamwa gwe ndeese okweggyako endagaano ezaakolebwa mu birowoozo byaffe. Njagala kukinnyonnyolako osobole okubeera ng'otegeera endagaano zino nga tonaakubeera nga ozimenya oba ng'oziggyawo, era tuyige n'engeri y'okubeera nga tuzeggyako endagaano ezo, tuzeggyako tutya. Endagaano zino zitandikira ddala okuviira ddala ku sseŋŋendo yonna kutwaliza awamu, ne zikkirira ku groups oba ku tribes ez'enjawulo, ku groups ez'enjawulo, ne zikkirira ne ku level ey'obuntu. Nga mastery oba nga omuntu abeera akula mu bwakatonda, obeera ofuna kye bayita obwetwaze. Kyekyo baba bali ku ddembe Mukama waffe Muwanga kye yamulaga ng'ali mu Kampala ng'avuga akagaali, naye nga abantu be yali alaba baali bagamba nti tufunye obwetwaze. So mu kufuna obwetwaze kitegeeza nti oyina okubeera nga ye ggwe nannyini bulamu bwo, era ye ggwe alina okubeera nga abutambuza, ng'otegedde nti ekikulimu oba ebyo by'onoonya biri munda mu ggwe, era ng'omutonzi ye ggwe, era nga taata ne maama atondera mu ki? Mu ggwe. Ebintu bino oba endagaano eza ku level eya sseŋŋendo, kankuwe ku example ku level eya sseŋŋendo. Tugenda kutandika ku sseŋŋendo, tudde ku group, tuggyeko ne ku contracts oba endagaano ezimu ze tukola mu buntu. Ku sseŋŋendo, level ya sseŋŋendo, tusobola okuwaayo example eya endowooza oba kye baatuteekamu nti nno omukazi kibi, oba omukazi ye yaleeta ekibi ku nsi. Oba okitegeera nti era omukazi ali evil, nga bwe bazze babagambanga. Ekintu ekyo baakituteekamu
naye si kituufu kubanga oyo naye mutonzi. Oli musajja naye naawe oyina aspect ey'ekikazi ekikutuddemu ekitegeeza nti nno naawe waliko omukazi. Kakyogamba wali kikolimo. Maama ne taata bayina ekikolimo kyonna. Olengera ne vampire abaana baabwe. Y'ensonga lwaki babawa amateeka ge bayina okubeera nga batambuliramu. Kitegeera. Kubanga vampire ensajja etuddemu kitangaala, vampire enkazi etuddemu kwagala, naye bino ebibiri birina okubeera nga bitambulira wamu. So ekintu ekyo bakitusigamu, tuyina okubeera nga nakyo tukyejjamu. Waliwo engeri emu ey'okubeera nga ebirowoozo ebimu bye baatuteekamu ba contracts ze baatuteekamu okubeera nga oli jjajjaawo nga ye Ibrahim, kyokka oli Muganda, oli Musoga, oli Munyarwanda. Gwe fumiitirizaamu obuuze ddala wano mu Bunyarwanda wendi oba e Buganda gyendi oba e Busoga bwendi oba e Nigeria gyendi oba omuntu yenna gy'aba ali, ddala kituufu jjajjaawo ye Ibrahim? Ibrahim talina bazzukulu be? Osobola okunoonya ku ttaka ly'ewammwe entaana ya Ibrahimu oba wawe yabeeranga, kale niwe kola ki at least bakugambe nti omutalo ogwo gwa Ibrahim. So endowooza eyo eri ku planetary oba ku level eya sseŋŋendo. Tugende ku ndagaano eza waliwo ekintu abasajja n'abakazi kye tutera okugamba. Abasajja babi, naye abasajja bonna babi. Abakazi babi, naye ng'abakazi bonna babi. Bonna wabacekinga n'okonfaminga nti babi. Oba okitegeera? Awo bakatonda nga newankubadde bangi bali mu matrix, naye nga tewaliiwo atatuukiridde mu bwakatonda bwe. Babeera batuukiridde, ffenna tutuukiridde, ate tewaliwo asinga munne. Tewali. Ffenna tuli baana ba ndeemu. Nga tuyina kubeera nga tujja mu uniform eno gye tulimu ey'ennyama okusobola okubeera nga tu-experiencinga obulamu. Tusobole okubeera nga tusiga okwagala n'ekitangaala eri eyo watali kitangaala. Ate ewali ekitangaala twongere okubeera nga tukinnyikiza okusobola okubeera nga tuzimba omuzimbo ogumu ogukola obwakatonda bwaffe obw'ekitangaala n'okwagala. Ebintu nga bwe bityo. Ekirala okusabira ng'oyita mu katonda yenna omulala atali ggwe. Ekyo nakyo olina okukimenyawo. Gwe yenna azuukuse n'asobola okubeera nga ategeera nti nno oli katonda eyeetongodde. Ekyo nakyo olina okukola ki? So eyo le level esooka. So we tunaabeera nga tutuuse procedure egenda okubeera nga ejjawo contracts ezo ez'ebika ez'enjawulo. Mbeera nsaba ebyo byonna obiteekamu birowoozo then n'okola procedure gye tugenda okubeera nga tuyiga. Ebintu bino mbyogera sigamba nti nno njagala nkuyingire emotionally oba, naye nkuwa just example naawe osobole okubeera nga olowooza mu ngeri ey'enjawulo. Contracts mmeka engeri ze tuzze tukola mu birowoozo nga naffe zennyini zaatulemeramu oba tuzitwala ng'ebintu ebyokusaaga naye nga kikyamu mu ngeri gye tukikola. So ekyo ye level ey'obwasseŋŋendo. Kati tugenda ku level eya group. Level eya groups ey'abakatonda ab'enjawulo. Oyinza okubeera nga muggwe oyina endowooza egamba nti nno nze ndi musamize sikolagana n'abakristaayo, naye nabo bamanya nti nno nabo baana ba taata Tonda ne maama Namugereka.
oyinza okubeera nga oli mu kristaayo nga gwe tokolagana na musamize naye manya nti naye mwana wa taata Katonda ne maama Namugereka. Oyinza okubeera nga oli muganda naye nga katugambe nti oyita abawarabu okubeera abatemu naye nga bonna batemu, tewaliyo balungi. Oyinza okubeera nga oli muganda ng'oyita abachina ababi, abachina bonna babi. Oba okitegeera? Okay, kati tugende ku level eyaffe abaganda tuyina engeri gye tunyomolamu abasoga ne tugamba nti abasoga bategeerera ku myaka 45 naye nga ddala kituufu wali okiprovinze awo bakatonda. So ebintu ntunga bwe bityo abaganda tuyina enjogera egamba nti akantu ebintu byonna ebibi binyolo naye nga ddala bibeera binyolo. Tubeera tussiza obwakatonda bwa tribe eyo kyokka nga tetuyina kulamula kubanga ffe nnyini omulongo waffe gwe kennyini yaba alina okubeera nga akumakinga, tewaliwo mulala akumakinga. Okitegeera? So ng'omuganda n'abanyolo bwe babeera nga bayina engeri we bavoolamuko abaganda mu ngeri zaabwe nga we tubadde tujja nga tukola entalo ez'enjawulo okuva edda, kyekiseera tubyeggyeko, kyekiseera tugyewo ebintu ebyo bye twakola oba bye tuzze tukola ne bufuuka olufumo. Kitegeera? Osobola okukeera ku makya n'ogamba nti abanyankole bwe bati oba abanyarwanda bakola bwe bati naye nga ddala bonna bakola bwe bati. So eyo tugenda ku group level ey'okubeera nga otanishinga oba nga oneeminga group emu n'obeera nga toyagala kukolagana naye oba n'ogiteekamu ekigambo naye nga bonna si we bali, obeera olamudde kubanga ekyo kiyina kugenda eri oyo abeera akikoze eki, abeera akikoze oba mugezaako okutegeera contracts zino oba obulipo bwe tujja tweteekamu nga ffe. Kitegeera? Oba tusobola okugenda ku level ya essabo lya wano terikolagana na bassabo baawali naye nga bonna bajjajja be bamu. Osobola okugamba nti nno eno chaachi ya wano tekolagana na bammemba ba chaachi bya bano naye nga musinza Kristo y'omu. Omuzikiti gwa wano tegukolagana na muzikiti gwa wano naye nga mwenna mukkiririza mu Katonda Allah y'omu. Ebintu ng'ebyo bibeera bikwawula ku bye tuyita obutonzibo okusobola okubeera nga bubeera nga weetongola ggwe nga ggwe. Naye ebyo byonna si kugamba obeere nga ofeelinga small naye osobole okubeera nga otegeera ensobi ze tuzze tutambuliramu tusobole okubeera nga tuzitereeza. Okitegeera? So eyo example osobola okweyongererako ku group level. So tugende ku k'obuntu. Abakyala bayina enjogera egamba nti nazaala wokulaba simanyi nazaala olaba amalaalo naye nga bonna bwe batyo. Singa nazaala oyo teyakuzaalira mwami wandibadde omulaba, olengera akalipo k'obeera weetadde mu bwakatonda bwo. Ebintu nga bwe bityo mu bw'obuntu. Ekirala okusobola okubeera katuteekinga example ey'omukwano nga gwe mu kubeera nga katugambe kubeera nga kwetunda kibeera kimenya obwakatonda bwo nti nno ekirabo kye baakuwa obuwi ate okitunda butunzi. Tegera? Omuntu n'obeera nga omuguza omukwano. Kitegera? So ekyo tekikola ki? Nakyo kibeera kigenze mu ndagaano z'oba okoze ekintu ekitali kituufu tuzze tukikola.
kitegera. Example endala mu bw'obuntu, musobola okubeera nga mwayawukana n'omwami naye nga omwami nga yali mutamiivu naye nga okyayina kali mu bo naye muli munda n'ogamba nti wooli tereera ndikomawo. Oba nze ebyokuwasa nabivaako paka oba maama wange ndabirira maama wange siri wasa paka oba sirifumbirwa paka nga amaze kufa. Ebyo byonna oba weetaddeko akalippo, kitegera. So bulipo bungi nnyo bwe tujja tweteekako mu bulamu obw'olwaleero oba bwe tuzze tutambuliramu mu ssomero lye tulimu oba lye tutambuliramu nga tuli mu kaseera kano ak'okubeera nga tudda ewaka. So weeyongerereko obulipo obw'enjawulo. So tugenda kulaba engeri tuggyewo tutya obulipo buno. Sooka ogenda kukozesa kala zo oba kye tuyita kala ezikola oba energy colors ezikola omubiri gwo. Ze nabaweereza era ze nkozesezza wano ku WhatsApp oba ne ku gye ngenda okukozesa mu gurupu manya ku video oteekeko colors ezo okwetooloola omubiri gwo. Osobola okusooka oziyisaamu nga bwe nabasomesa mu misomo egy'emabega, then n'oleka colors ezo ne zibeera nga woolaba ekifaananyi ekyo we kiri, naawe otuule mu colors ezo ezikola obwakatonda bwo obw'omubiri gwo omusanvu. So w'obeera ng'omaze okubeera nga otaddeko, that is ng'omaze ozibiriza, kitegera, ozibiriza otaddeko colors ezo omusanvu. Kino kiri option eno eddako option, osobola okukikola oba obutakikola. Osobola okulaba amayengo aga zaabu agatambula mu nsi yonna ng'ogalaba mu birowoozo nga gatambula ku sseŋŋendo yonna ne gabeera nga gali continuous. Kino osobola okukikozesa oba obutakikozesa, kitegeera. Kati mu maaso go tuula nga waliwo oteekewo olupapula. Kati ku lupapula osobola okukozesa olulimi lwonna lw'oyagala, oba Luganda, osobola okuteekako ekigambo ekinene nti endagaano. Mu capital letters teekako ekigambo ekinene mu ndagaano oba contract. Kati then buuka wansi ku lupapula we lusemba teekako erinnya lyo mu bujjuvu. Then ku side eri era ozibiriza teekako, osobola okutandikira ku level eya planet. Teekako abatuuze ba maama Nattimba oba citizens of the planet, okitegeera. Kati laba nga erinnya lyo liri opposite na versus planet, okitegeera. Osobola okukozesa era ebirowoozo byo owandiikeko oba ofune kalaamu eya red oba emmyufu osazeemu endagaano eyo. Gisazeemu, oba ab'amateeka okusinziira ku mateeka g'ettaka be bayita balooya, osobola okuteekako ekigambo kye bayita void. Ndowooza balooya mukimanyi. Owandikako ekigambo void muleeta ennene nga myufu. N'owandikako void, oba n'ofuna just ruler oba n'oteekamu n'okola cross ya red ng'okozesa pen ya red. Then w'omala n'okwata olupapula olwo n'oluyuzaamu. Oluyuzaamu then n'oddira omuliro, kuma omuliro, kwata olupapula olwo oluteeke ku muliro lwake.
kwata olupapula olwo luteeke ku muliro lwake. Kati genda ku level eya maybe eya groups. Osobola okutandika nga gwe ku lw'Abaganda oba kubanga jjukira oli gwe nga gwe. Kati kitwale gwe n'Abasoga. Kubanga oli Muganda, oba gwe n'Abasamize, oba gwe n'Abakristaayo, oba gwe n'Abaisiraamu. Kyonna ky'olowooza nti nno oba oli wanjawulo ku bo bavaasinge, ekyo kye wali otadde mu ndowooza yo kye tugenda okubeera nga nakyo okikola ki okimenyawo. Bye bimu ebyo. So ku preternal level tugasse biri byonna obikola omulundi gumu, then ne mu group era okola ekintu kye kimu erinnya lyo n'oteekako group y'abantu oba Abawarabu n'omala n'oteekamu omusittale omumyufu oba ekigambo void, then n'oyuzaamu olupapula olwo n'oteeka ku muliro. Kitegeera? Ne tugenda ku level ey'obuntu osobola okuteekako era erinnya lyo n'ogamba Bannazaala oba abooluganda oba abaana ba taata gundi, kubanga waliwo abamu abalina endowooza eyo nga bakibateekamu nti abaana b'akabumbuli temukolagananga n'abakaseekende bwe bityo, naye nga ate mwenna muli baana bandeemu, oba nga ekika bwe kiti kyekikolagana, oba Omuganda takolagana na tribe bweti, oba Omukyoli takolagana na tribe bwetyo. Kati oyo yenna tekwata erinnya lye teekako group eyo, oba omuntu osobola okukategorizinga mu buntu level abaagalwa. Ezo promises zonna z'okola mu baagalwa abo mu bulamu buno n'obulamu bw'otamanyi obw'emabega, so obeera osazaako contracts oba ezo endagaano ze wakola nabo. Weewaawo, so osobola okikola emirundi gyonna gy'obeera oyagadde. Osobola okunotinga down n'okola procedure y'emu ey'okusobola okubeera ng'ojjawo endagaano ezo zozze okola mu kumanya mu butamanya ng'olowooza nti bintu byakusaaga. Naye jjukira tuli energies oba tuli masannyalaze of which buli kimu kye tukola tekibeera kya jokes, kibeera kicreatingwa kubanga tuli batonzi. Weewaawo. Ekirala olwaleero poto egguddwa, bakama baffe bagigudde okusobola okubeera nga bayingiza amasannyalaze ag'enjawulo okusobola okubeera nga gawa codes ez'enjawulo eza bakatonda ab'enjawulo bye bagenda okubeera nga bakola mu myaka 7,500. Naye ng'eno eri just wave esooka. So eno wave esooka eri ascension egenda kukoma paka nga 10 June. Egenda kukoma paka June. So mwenna abali ku lugendo mwekuumire nga vibrations ziri waggulu, musobole okubeera nga ate temusereba, kubeera ate nga osuba omukisa guno ogw'okusobola okubeera nga weeyongera ku level ey'obwakatonda bwo, kubanga ebeera nga like degree oba katugambe masters ezibeera ziweebwa eri abo ababeera bakoze eki, ababeera bakulembedde mu front y'okuzuukuka. Naye nga wakyaliyo waves endala. Waliwo wave ey'okubiri ejja okujja, then ndowooza wave ey'okusatu yegenda okusalayo eggoye nga bajjajjaffe be bamanyi weenakola ki, weenabeerawo. naye nga kitwale nti nno essaawa yonna
So ebintu bino oba practices tukola ki manya nti nno obutonzi busobola okubeera nga busalawo essaawa yonna. So buli kiseera beera ng'okola practices zino buli lunaku, tolinda nti pota emale kuggulwa. Kola practice keeping a vibrations nga ziri high, teekako barrier ku bulamu bwo, ku bwa Katonda bwo buli gy'obeera otambula. Tulabuddwa bakama baffe nti emyoyo egibadde gifuga rim eno egy'ekizikiza gitandise okubeera nga gigibwako kuno mu ngeri ng'amasannyalaze gennyini gagikuba, naye yo nga jjo giyagala gigende n'abantu oba ne bakatonda abalala nga batubuzaabuzizza. So tusabiddwa twegendereze mu birooto bye tugenda okubeera nga tukola ki. Ne waabeera taatawo nga yazze mu kirooto nga feesi ya taatawo, ne waabeera ya Yesu gw'omanyi, ne waabeera ya Paapa gw'omanyi, kozesa ekigambo I love you oba nkwagala oba ndikwagala nkusindikira okwagala, ndikwagala nkusindikira okwagala. Kitegera waanaabeera ddala nga Yesu, waanaabeera nga ddala yenna oba jjajjaawo oba taatawo oba ki agenda kuddiza kyekimu. Kitegera ekintu kino nakibagamba nti nno we nali ndi mu lugendo emyoyo gino gyanzannya akantu kano nga nkyali eri, nendowooleza ddala nti yali Yesu. Mpozzi bo bennyini be bazannya katemba, bafuna ekintu ki dark force ne kibeera nga kizannya nga kitiisatiisa, then wano mu kwogera ne bakukeepingira mu matrix eyo oleme kwezuula nti nno oli Katonda, naye nga Yesu naye Katonda nga ffe yajja kututegeeza nti twezuule tusobole okubeera nga tweddiza obwetwaze bw'obwa Katonda obututuddemu, kubanga ffenna tuli kimu okuviira ddala mu lubereberye. Ffenna tuli batonzi, ejjinja ttonzi, omuti mutonzi, buli kimu kitonzi. Kitegera. So twegendereze. Ekirala poto eno gye tuyingiddemu amasannyalaze gagenda kubeera nga gakuubagana, ekitegeeza nti nno abali mu matrix ey'enkadde bambi, kubanga ye yali yawamba wano, wagenda kubeerawo olukongo lw'amaanyi. So gwe ali avudde mu matrix ey'ekizikiza, wandibadde nga otegeera obuzibu baganda baffe bwe bayitamu, kubanga naffe twabuyitamu, twalaba, era toyina kubasongamu lunwe, kubanga naffe twaliyo ne tulaba engeri w'ebinyuma nga amazima tosobola kulowooza nti nno waliyo obulimba bwonna ng'olowooza ddala kye baakugamba kituufu. Kitegera. So saasira busaasizi, sirika, sigala kubeera ng'okozesa kitangaala kulwana. Ne waabeera ng'omuntu yenna akuprovokinze, ne waabeera nga azze n'abeera ng'ayagala kukaawuuka eri ggwe, please Katonda munnange, kakasa obwa Katonda bwo. Toyeeyisa nga ye. Okitegera. Keeping a calm, todda mu kigambo kyonna, todda mu kukaayana, todda mu kubeera ng'okola olutalo oba n'okuyomba n'omuntu yenna. Leka amasannyalaze go gakwerwanirire, ng'oweereza amasannyalaze eri maama Nattimba, then maama Nattimba yajja omuweereza amasannyalaze agaabwa awamu. Kitegera. Kubanga tulina okweyagaliza, tulina okutambulira mu bumu, kye bayita obutonzi obw'ekitangaala. Kitegera. Kye bayita obutonzi obw'ekitangaala. So twekeepingire mu calm mood. Kyo woolaba nga kukaayana oba kukaayana ku madiini, kukaayana ku busamize oba kiki, manya Katonda ali munda mu ggwe. Taata Tonda ne maama Namugereka ne bajjajjaffe bonna bali munda mu ggwe. Ebisigadde ebya wabweru byesonyewe.
beera ddala master w'obulamu bwo nga ddala ky'oba ofuuse. Manyi si byangu naye tugezeeko kubeera nga tubeera mu ekyo. Kitegeera? Of course bantu bangi oba majority esinga obungi egenda kubeera nga ekukola ki nga ekuvoola naye okubeera abangi tekitegeeza nedda gwe buuza mutima gwo tekitegeeza nti be batuufu. Jjukira twajja wano ffenna nga tuzze kulwanirira maama naffe ffennyini twerwanirira okwejja mu kizikiza. So manya kiki ekibadde ku TV era ekikyali ku TV zaabwe, manya nti kyekizikiza. So weegendereze, buuza mutima gwo buli kimu kiri munda mu ggwe. Jjukira weevu esembayo ey'okusatu wejja kyosiga kyokola ki kyogenda okungula. So siga birungi, siga kitangaala, siga kwagala. Kitegera okubeera nga enjawukana egenda kweyongera obungi, gwe tambula ng'oli calm, tambula ng'oli mukakamu, tambula ng'oli kwagala. Kitegera ekirina okulwanirira kye kitangaala ekikuvaamu ekyo ky'oweereza eri maama waffe n'ekyoweereza eri buli kinnoomutoolondobamu aba famire zo. Olina okubeera ng'oweereza ekitangaala kino eri buli kinnoomu atudde ku maama nattimba. Kitegera ekirala mutandika okubeera nga mutonda timelines zammwe nga mmwe buli lunaku mutonde. Singa twasaanawo dda, singa bajjajjaffe tebaakola shields zisobola kubeera nga zikiipinga sseŋŋendo, kubanga mu butonzi bwaffe singa twasaanyaawo dda planet eno. So gezaako kubeera nga buli kiseera otonda timeline ezino. Weetondeeko timeline yo, kati timeline ezo ze zigenda zigattaganya. Kitegera timeline zino bazitonda batya? Otandika nga weeteekako ebigambo ebya ndi kitangaala, ndi kwagala, ndi bumu, ebintu ebyo nze mbibagamba. Kati w'omaliriza n'ogamba ndi mwana wa taata Tonda ne maama Namugereka, ebigambo bye njogera si byange naye mbiwulira ku bazadde bange, kubanga ebyabazadde bange byange n'ebyange byabazadde bange tuli kimu. Nga nsinziira mu buyinza obwo obuntuddemu, ntonda ensi ejjuddemu ekitangaala, ntonda ensi ejjuddemu okwagala, ntonda ensi ejjuddemu obulamu, ntonda ensi ejjuddemu eddembe, ntonda ensi ejjuddemu obwenkanya, ntonda ensi ejjuddemu omuyiika, ntonda ensi eteeseganya, ntonda ensi ewuliziganya, ntonda ensi eweereza abalala, ntonda ensi efugibwa omutima, ntonda ensi enzikakkamu, ntonda ensi ejjudde empisa, ntonda ensi ejjudde essanyu, ntonda ensi ejjudde abakulembeze abalungi, ntonda ensi enzikakkamu, ntonda ensi ebintu ebiri positive. Kitegera ntonda ensi ennungi okuzaama no visualizinga ensi ennungi, era ntonda ensi etambulira ku mateeka ga bajjajjaffe n'etambulira ku mateeka ga kitaffe Tonda ne maama Namugereka. So y'engeri awo gy'osobola okubeera nga otondamu timelines ku personal level. Kino kyandibadde kirungi n'obeera ng'okikola buli lunaku nga ggwe. Kitegera weewaawo byebyo ebigambo bye mbadde njagala okubeera nga mbatuusaako olunaku olwaleero. Manya nti obutonzi buli mu ggwe. Toyomba na muntu yenna, tokaayana na muntu yenna. Ekisinga obukulu olunaku olwaleero ku keepinga vibrations nga ziri high, avoidinga TV, avoidinga ebintu byonna ebikuteekako fear, kubanga omulabe waffe namba omu ye fear. Yiga okubeera nga otambulira mu bulamu olwaleero. Ebyenkya byankya, ebyayita byayita, ebyolwaleero bye bisinga obukulu. Kitegeera Katonda munange, tubeere bakkakkamu, tubeere bawulize eri bazadde baffe, era tutegeere ekisumuuzo ekisooka ekigenda okutwala mu bwakatonda bwo n'okuddiza obwakatonda bwo dde waka kwe kukkiriza
obusika bwo nti ozaalibwa kitaffe Ettonda ne maama Namugereka. Kitegera weewaawo atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo kusindikira omutima gwange akuume.